abasaze okubera nga temukwano akola show because this was my #1 couple in Uganda by the ngampulira mbegomba ngampulira mbagaliza forever nga full figure wagenzaga ne munnange bivulabula mukaawo nogamba nti ekiganye kiba kiganye full figure sinakubera nga temukwano twengenda okubera nga tuta amasimu Kenzo aina post ja posting an hour back agambye nti banange kanjitemu mangu mange bimukambibuke because by the way nange I feel so touched because mpira nga njagala nakaba agambye nti I wanted to record this on a video so that it shall remain on record. Unfortunately, I have failed, given that I'm a worst writer. Nagamanti, okay, Rema yazala amal musoza malaika. Ye mama way forever and for good that will never change. So nchitegeza nti we will talk to each other. Paka nga one of us mukama amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Agamanti nga wadde okusoomozebwa kungi abantu bangi abanyinako obukyayi bungi for their own reasons, which is okay. Agamanti kubanga ensi bwetyo mukama yatusinga okumanya. I have nothing to do okujjako okubaleka. Agamanti abalabe bange bangi be babadde amaanyi nekitege ebitegendeka mu mbeera eno ndowooza. They are using this chance okunsuula. They are doing their level best to make sure I go back to streets. Oh my God, I feel like crying. Agamanti, which is okay. It's okay kubanga era that is my home. Nzendi kana kambata. And it's very possible life can change and I end up on street again. Awo byebyo kubanga tukirabyeko nga once billionaires bazeyo ku zero. Kisoboka nti I can feel the effort amanyi bali mu kukozesa amanyi mangi nnyo okunsuula era nga okuwulira. I congratulate you people, you are winning banange amanyi gampedde. Oh my God, mirala kambibuke naye ano kinsanyisa nekingamba nti Namakula omanyi ebyange munnange. Sorry mbibise producer ebigambo bingi ate olwakanyala kubeera nga nkwata amasimu agambye nti Namakula gwamanyi ebyange munnange. I like ebyapa byange gwabirina kadi z'emmotoka abaana n'ebirala era nzikiriza okusaba mu public nti bwoba otuuse okuva esseguku ng'ogenda ewo in your new blessings please take everything you want. Good. Remember another thing okimanyi nti ndi mulagajjavu nnyo ate ntambula nnyo ebintu byange bijja kumbulako so keep them for me please until I trust someone else again. Abagamba nti nyina omukazi oba abakazi abalala ekyo si kituufu. I'm single and I'm not searching for some reasons. I congratulate you, Mr. Sebunya. Yoga Sebo. Rema mwagala bambi because you are the man of her dreams. And the reason why she made this big decision is living her dreams, mashallah. May the Almighty show you the way. Oh my God. Mpuliranga ne message by the way nkabya because it's really long course. By the way kapene buli mwabananga abadde ajegomba. Mubisomeseme mukaawo bananga. That's why I dedicate this show. Kuli mutena abadde agamba nti Rema ne Kenzo bastavi. Rema tagenze. Nengo kitege nti omusajja ono abadde ayagala mukazi we. Bomumanyiyo. Figa kankubulire nti ekintu kino ekintu ky'omukwano nti omusajja asobola okuleka you sort yourself. Olabe ki ekikutwala mu maaso like osobola okubeera and you step back oba osobola okugumiriza buli kimu kyonna ekyosobola omugumira abantu tesobola Rema kusazaamu kino kintu kirionaga abannange kansonyi weddadi tasobola kisazaamu lwa nsonga akitryinzeko ebbanga ddene. Kenzo essaawa zino nasoose nabadde ntandika programu eno nagambye nti ekintu kyoyina lwaki okigaya ngero kizanyisa ngero kigalabanja kimala kukuvaako olwo n'ozuukuka emirundi egisinga nga tekikyadda ate. Nze nalina Kasawani kusaasira ne muzeyi Seruga she's my brother naye Seruga yatuuka ekiseera ng'alaba nga Kasawani ekisasiro nkitegeera nga tamulaba Kasawani ayagala Fred n'ayagala ne family ye yonna n'ayagala ne byotamanyi nga gwe newabeerako ekibi yakiraba kirungi yabadde Rema naye Seruga atuuka kubanga talabawo kafe
kase n'atuuka okwagamba nkole kinetugoba netto omusajja tegere nti mwaga kase talina kyatakola yatuuka n'okugenda mu bannazaala be ne bamala ne beetegeera bano beetegeere baddinga ne banna anti era yamala kase yamala kutambulako n'amuleka ye n'amulaga nti nsobola okugenda n'amulaga nti ne kase yagenda kyenkugambye nti Rema agenda kufuma atangemu bukanzadde Rema bagenda kumuwasa kuba okuwowa kwagga kukyala kwaggwa naye Rema tagenda kufumbirwa nga Rema eno agenda teekayo kibiri naye nawuliddeko by the munasonya koza me journalist manyolode mmanya ebigenda mu maaso olwo yatugambye nti by the way manager Kayemba o managing Rema for all this long okitegeera waliwo atugambye nti kani manager Kayemba akoze kyamaanyi okubeera nga akyabaganya abagala banene ababiri era mbaire manager nkunoonya nkunoonya manager Kayemba Saalo nti akoze kyamaanyi okukyaganya katwina kyeki kyenkugambye kyeboogera ku Kenzo nze mmanyi Kenzo my boy nkugambye Kenzo tayagala nga nakulidia Jasmine by the way abayimbi bakikola nnyo ebigambo bingi Kenzo tamusimalaya kikuzzemu ne nkikugamba first of all Kenzo bola ye kenyini alina tiimu y'omupiira alina abaana ba training babeera nabo Kenzo ye muyimbi mu Uganda asinze okutrendinga n'okutambula she's a superstar not a star by the superstar eyamalayo kati tulina ebizibu bingi bw'obeera ate njagala okigenderere buli lw'obeera awantu Sophie buli lw'oba nga okola ku Delta TV ng'olina ekitebe mw'otuula entebe waliwo abantu abagikolera I respect my job and I give my bosses a very big salute because they abagala otula wano yes abagala otula wasinga mu 10 buli lw'oba n'ekirungi tulina aba enemies tulina abantu Katonda byatondanga emitima gyabwe gyo ever nga lw'oba n'ekirungi akiraba kibi n'oba n'ekigama ye nga waliwo omuntu akugamba saagala full figure n'omubuuza lwaki just sikyagala omusajja amugambye ebyange byonna obimanyi oba ogenda n'ebyapa byonna kaadi z'emmotoka buli kimutwala kozyemula oh my god n'atuuka n'okugamba nagamba okimanyi ntambulanya te ndi mulagaja gw'omanyi ki tamutegeera gw'omanyi ebyange kati ze nafuna obuzibu nze omwami wange doctor profession doctor Doctor, gwatuyigiriza okulumba ba doctor. Doctor ba wange yasoma nnyo. Nnyo. Ba doctors bano. In fact ba wange botuka ku ddwaliro ebugoro bwe bali Paragon. Akwata kwa Spain. Bamukwata kitabo. Wangi. Kati ba wange. Ba family ye yatuko okulaba nga siri mu level ya mwami oyo. Omukazi yasoma, omukazi muyimbi, omukazi bichi. Ne bagezaako okuleta bola basoma bani baba malayo. Gaye bagamba chenjagala kiri muono okitegedde ono ye naye bakulimirira koko family yange ne nazala wange tesoka kunjaga nakati kwali ku TV ne nazala wange tesoka kunjaga temula nakwagala era tebanjagala bakiriza ebigawe nazala tabikukomako tabimanyi bimanya nti kati mpozi nganda ku TV njo wana baka video nzo no mwami akuyita ko buyisi bagamba si wafe yabadde full wafe Jennifer producer vera ngo tama simba nanga abantu abantu atala batulowooza siwe tuli exactly figure amakaga ngo gamanyi so figure ikisagana kukyongerako ne bojje wange ne doctor mutegeera botuke wange tola embera enjawo tola bafuuki bomulalo weri kugamba abantu batwa wano tobo ina kyoyogeddeko obo yogeddeko pipa obo yombine Catherine obo kozotya ngembera ya bulijjo kyenkugambye nti Kenzo tayombyeko na Rema mbantu public era biwandisawo Rema agumye nnyo tayombyeko mu bantu Rema badde nakaba niyetuga ate tuyina emikwano emibi nze mu bulamu tuyina emikwano emibi era Kenzo kompinina nnyo mikwano gyake Rema uliriza mu mikwano gye nina mu bulamu bwange sirina mukwano muyambi ku bba wange never tuyagala kasasira fulira kintu kyonna I don't want to know sagala misunderstanding za mwami wange tombulira tuyagala kasasira ensobi zikola bano zigonjola abantu nze mmanyi nti omwami wange takola nsobi kunze wanje ate n'omwami wange takola nsobi nze Rema ino obuzibu Rema by the way makagaba bagasinga gacyankalanye gali mu omuwala yale mwagage ali wa karaoke omwala wa Ebony bamuta Eva Namulondo kyogamba nagano yakacyankalanyiza Eva atabudda amakaga abayimbi are you sure yes kyogana nagakenzo Rema wonoti komwalo yo mutwala ogwo mugugugwo naye munange
embuli etefa yonna twogera ebigambo olusi nemulowooza namulondo ono waffe Evelyn Ebonies talina kyatakoze ku baba banne abakimanyi kyenjogera mukimanyi wangi abatanjagala mujja kikomentingako naye kyembagamba nkimanyiko kinako obukakafu n'obujulizi kumanyi olina bwino nze mba ne bwino kumanyi bw'oyogera ekintu gye first of all nze mbeera open bwe njogera amazima ng'abantu bateekawo embeera abatategeera bulungi kyemba njogedde nze bagamba sisikamugwa sisikambulwa ate sitya biduduma ate enjirita nze sigenda kukwata enjirita Z never for never figa tukole kiba naye nyenga tutama simba ne batubuulire dala Kenzo nakola kya ne Rema Kenzo yagayalirira Rema yamanya bulungi bwa ate yamanya mukazi kigwali na Kenzo let's do something omukazi kano kwa mat sirimu yembe you can do something Kenzo na yekkirizo bagana Kenzo yakola mistake sendi timu bombi first of all Kenzo tesoka kumanya bulungi bwa muwala teyamanya teyagradinga muwala kikyamu muwala yayagala nnyo tulina obuzibu nti love y'abafirika simanyi lwaki buli oyagala nnyo omuntu alaba nga amwesibako bw'oyagala nnyo omuntu alaba nga ate tuwogera nnyo owulira buli oyagala omuntu alaba nga amwegulako Rema yagadde Kenzo talina kyatakoze mu bulamu mukkirize mugaane mistake mugenda salya Rema naladde bamuvuma mumukozemu katuni naye nze ndi timu Kenzo ensobi yali yiye sigenda salya Kenzo musango sawa zino kuba yeetaaga kati kumudaabuda naye ebibadde byogerwa byonna ate figa kiruma omanyi bw'obanga oyawukanye n'omuntu amala kufuna someone mu bulamu bwe nalyoka omanya nti nze nalabanga muzaiseruga simwogerako mu bubi yes naye nga sieseruga Fred yali ne Catherine wabula naye yatuuka ekiseera nalaba nga badda nga misinga mama Junior ng'amulaba mumisinga bamutwalako nga kituufu alina ekibulawo waliwo something nga ne wafuna abakyala bafaanana batya temulaba yamutegeera era kati Catherine tayo ewaka Catherine ali omu mukyala Seruga Fred omu yekka mu nsi bamwita Catherine gwe yategeera nenga tesoka kumutegeera nenga tikase bukiri yali yamala kanga omanyi bayida abakazi tulina akantu yakanga kate yali agenze Rema yagenze Rema I know something can be done Rema yagenze naye Rema tagenze nga Rema ne kase yafumbe nete yafumbira nga kusaasira nkitegeera yagenda kibiribiri omwoyo gwali wa Fred bannange love mu abajimanyi kye kiri kyoyogedde mu Rema tagenda kweyagalira gyagenze sobola kweyagalira mutunule nenga nze musabira era musabira mbwanga mpozi gayagezeko nnyo first of all ba doctors bantondo abasajja basoma abo balina entondo nze bba wange wantondo bw'aba agezezako okunyiiga ayomba mu luzungu ekikoma kyonna ne kita oluzungu lusukka ne lufu bazibu controlling egamba oluzungu luyitawo oluzungu lusukka nnyo nnyo n'obeera nga ne muto kyabiwulira kati abasajja bo si be bangu kati obuzibu tulina nti ati abadde amanyidde omudongo we amanyi kingakwata amanyi baserebu tulina obuzibu mu baka nti baserebu tulemedde omumanya bakwata abasajja mwetwaliramu okugamba kitiibwa ky'abaserebu owakabi nokireeta n'awaka owakabi ye superstar kati Kenzo nkusaba ekintu kimu kakkana ebikulemeza Kenzo okutegeera bireke wa Kenzo obwaserebu buteeke wali yensonga ati nabagamba nekya Judith Babiri ne mbagamba abawala abaserebu abakyala abaserebu naddala bakoze kumanya amaka tebagatutte nga amaka bagatuttemu n'obwaserebu emirimu gye zisinga kwegenderera abaserebu abaagala noba abafumbiddwako era waliwo embeera eriwo kyova olaba Babi ne Bobby Babi si serebu bawe serebu era Daniela ne Chameleone Daniela si serebu era Chameleone ye superstar nola bebe ku big size Zuena si serebu kwegamba olaba nga gye bali n'emyaka gye naye banno kyovulanze bba wange si serebu dokita sagana akona ku dokita producer atuwe ku mazimu obuzibu ne bubeerawo kiki kye nagambye nti Kenzo bw'ayimba ku stage ne bamukwata mu kiwato ajja kubeera Chameleone omwala mu Chameleone ajje amugwe banne bali basanyuka ne bayitawo bafune ziserefi bafune biki mind abantu batambuze ebigambo n'olugambo biremeza baserebu amaka n'okwemanya basupasita bemanyi ojja genda ku musajja dokita wuyo mulebe ne bakirumira alabika alinamu akawogo batugambye mugagga muvumye kati alabika akawogo mwekaita tudde batugambye akawogo ne bakirumira mulebe ne bani mikwalo gye baba bakirumira kwegamba batugambye gaya liroded
dala kaina mwaka wako anyway ate muvuka mutate naye mulungi bane Rema ina choice naye mulungi choice yesimbi Rema ina choice naye nekisanja abasajja babana obame kisa kye kiriwa no musajja namulabye n'abaana Rema tayina mwana ati kyenkugamba ne wa waliwo beda abagamba simanya eno simanya ayina omusajja kazi simanya ayina haki ndala mama faba samu twakimanyira abantu kyenagamba nti abantu balina ebigambo bingi kati omusajja banoonyeza dda mikwano gye baganda babayita bakazi be okitegeera Rema asobola okufuna okutendewalirwa oba okulemererwa alanagenda okwesitala gyalaga naye ngaebyo byonna bikyali awo nze njagala gamba ekigambo kimu Rema tagenda fumba wa musajja are you sure Rema mu bulamu ate figa bote woyogera ebintu bene ati mwamugamba mbanjogera Rema tasobola kwesonyiwa Kenzo amwagala bambi kiriza gana tafumbiddwa nti afumbiddwa kino ataddewo ekibeera kuba abadde agenda kufa n'anoonya oba just oba bakita kiwuggwe something oba bakita batya bambi nenga tasobola naye gwe kitegeeza kimi kitegeeza okubeera olina okukakkanyiza kati ne posti yoke ya Kenzo olaba nze Rema waali njose nenjirekera njagala okuba ononye Rema aidha akaaba oba emirembe gimuweddeko ku bintu bibiri Rema wabatakaaba emirembe gyamuweddeko oba gye Rema yagadde bali Rema kaswente wadde yagadde bwagastukanga mukaawo tekubadde kkanga nkugambye okwowa kwaggwa n'okukyala kwaggwa bino ebintu si bya just amu mwagala nti video biki ffe twaliyo nange obedde amanyi munnange paka engambye kanonye figa ffe tubaddeyo ate ne Kenzo abadde abitegeera abiwulira era ng'abimanya lwakuba nkugambye nti Kenzo tayogera Kenzo ebigambo bibitono era Kenzo mugenda mujja ku interview tamujja kudda ku ddoboozi lye wangi hatugobye era tabagobye naye Kenzo ebigambo bibitono bambi ekisooka Kenzo ne show gye twakolawo ne Kenzo ya pilot talk show bannange naye ngolaba he is down to earth bannange human si muvuka ali jampe ebintu byonna babadde bamwogerako nti ayagala simanyi peya pa naye bannange ebigambo byasuka ate n'obuzibu obulala tulina obukazi obwo bukati bubukanga mukama yanyamba obumpa okukubba wange obuwala obwo bwekoze obwo bulina obukola okwekumaasi teri kintu kisinze kuleeta buzibu maka ga Kenzo ngali lya Jasmine problem yenye mfukide problem kyogamba engajja nonya promotion eyuyisaawo yeetunga kumubba wa munne alabika naye teyamanya yagala kunoonya waayitira ate anoonya waayitira naye wabaawo bw'oba olumya mugenderenga ebintu ebikolanga tebirima emitima gy'abantu kitegeera tulina ebintu byetukolanga birima emitima gy'abantu mwene mutima nti birima emitima gy'abantu ekintu anoonya waayitira nga gw'onoonya promotion naye nga tolina gw'onyigiriza ku mutima ekintu kyo kibi ogenda onokisasulira oti ogenda kida first of all muli bamalaaya wangi iri Jasmine alina omusajja openly nedda full figure no ebintu bino tubyogera nawe full figure ayogedde ku gundi nkitegeera naye nga tomuze kumanyi figure oyogera mazima general field marshal ogamba ati yayogedde ku gundi yakoze bwati naye nga kyenjogera kyekyo kitoofu kagamba talina musajja abamalaaya figa abamalaaya kireereese kati balige Jasmine bakireereese tufumbire biyawo bimpemempeme ebiwemmeneku ebizezengere kati bwekuba nnyo ku babba bannaabwe banoonye bwe bayitira nabo banoonye bwe bayitira oba Rema kati oyaga kuga nti Rema waba avudde wa Kenzo oyo mwana asobola ofumbawo asobola tomanya Rema atayogera ali down Jasmine asobola okufumbawo ate nawe weera nako kugamba ebintu ebimu mufune bibimwerekereza nasobola okufumbira nabuzako ku Fifi nangamba Fifi da Queen nanga nti oyo mwana ayimirira ku TV nagamba yegomba bba wange wangi Fifi da Queen yangamba yali okwegomba babba banne kyesimanyi kwekyegamba nti abanoonya promotion naye nga ate kino kyayogera kikunyigiriza omutima kibanga anoonya linnya ono oyogerera ku oyo agenda okwogerako kyenaga nti promotion zirimu obubadi kyovala nze music yantama kyovala nze music muyimba part of my life kubanga nze nina sente zange banga nina sente ze nange nina ezange sente za bange za bange nezange zange kyovala oli azimba maka nange nenzimba nazimba kaina nange nenzimba kaina lwansonga ki buli omu akola saagala gamba nti sente za musajja mbu ate leero taguze mmere taguze enva taate omwana tagenza no nafumbirwa musajja saafumbirwa sente okitegedde abakazi tukayigaako abantu abasinga bafumbirwa family ya dokita bwasoma yebiki what is it producer yange nyambose kwekubira akayimba ka Rema aka dokita bakabayita batyo oluyimba simanya deep in love I'm deep in love siko kubira abatulabe essaawa eno biki naye oluyimba olukulaga oluyimba bali beefuna dda
Dokita yali yeyo. Yaliwo. Wali ndaba bali mulavu nnyo ne Kenzo we. Wali obakaze buzi just figure. Rema abadde mulavu. Eva etami jabadde ne Kenzo. Bambi. Kenzo yalema kupiikinga muwala yagaana otegeera ekintu kyalina. Akitegedde bamaze kitwala kati. Yes. Kweno gundi genda. Era nali ntandika program nakunyonyodde nti abantu abamu tuba n'ebintu byetu netubizanyisa nga tetubirabanga nti kya zaabu naye nga tewali wakyabanga zaabu. By the way. Ebiseera ebisinga muba n'ebintu oba noba na mukwano gwo nga buli kaseera mukwano gwo akubeererawo naye nga ye lwaba kwagala obeerewo tobeerawo nga tomulabawo naye ate lwoba olabira nakuba house girls waka just house girl abeera ewaka ng'omuyisanga muddu omuyisanga house girl. Era mbaganda bange mbagamba abawala ba house girls ba mugaso nnyo kabeera abawala bakadde abawo gye bali gye banaaza gamba sina ba house girls naye abamukazinga gye kuba nti abakuyambako abawala abava buviwaka n'asiibula omwana gwategeera yamanyi omwana ali kusaawa mmeka omwana anaabasaawa mmeka jjukira omwana gwa okuzzaawo omuwala ategeera abaana abo kikukaluubiriza so nga tobadde omusasula era obadde omuyisanga mu mukozi kwama omuyita bakozi abaana abo tusi bakozi abantu abo bamugaso nnyo ba house girls abo bamuwendo nnyo n'okusinga baganda baffe olw'ensonga yakumanyi yamanyi wozukuka yamanyi ddi bw'olwala yamanyi bw'oba onyiize muganda mu mwezi ajja omundi gumaba mu mwaka naye house girls wa muwendo yamanyi abaana bayemye yamanyi kyakuteredde mu mmere kati naffe bwe tuli oba n'omusajja nga olulaba kasasiro omusajja kino tekiri kulema na Kenzo bangi kiri ku bantu bangi nnyo mulina abasajja mubayisanga bakasasiro mubagalako ssente lwatadde nakaveera n'otunula eri lwatakomyewo na ssente abakazi mwetereze nammwe kyo tekiri ku Kenzo na Rema abakazi mukanyi musoke mwetereze kuba nono nobe wa Kenzo n'ogende walanga nawe tewetereza nawe wajja kulema olwansonga nti abakazi abasinga temumanyi kyemwagala munanyi abasajja naye bakyate tumanyi kyetwagala era ffe amanyi kyetwagala muntu atwasa tulinga figa mumanyi munnanga akadde katwazaganya kati mulenja katubere nga twogera ku kintu kino olowooza Kenzo ku post eno gy'awandiise in case Rema ali touched. By the way, nange muli, I have a feeling. Oba gwoji feeling. Atabadde mukyala wa Kenzo, atika atabadde mukyala we. I'm feeling that's the message, by the way. Mama funa kete kwali anambe kwali na yali mukaba mama fina mama wangu. Kwali mama fina. Amanya okubera. Nakaza doka ngomanya bakyala abo. Kati bo balabye ebintu bingi. Yes. Kalinga mama fina. Baita abana bano. Mama fina mwembe tonyumiriza mu banana. Baita abana bano. My friend. Ababulirire. Listen to me. Ebintu ya love. Tachi tesebunya manye wagwa munna. Sebunya kati natakyaswa kukita. Omuntu amwagala. Katate bwe batuukidde awo. Bakyasobola kwawukana. Basobola. Era Rema tagenda fumba wa sebunya. Kirizo bagana. Figa. Kyenjogera nkitegeera. Olimbule nawe ginabere emyaka 10 oba 5 ajja kudde wa Kenzo. Tunololabe. Ate ne Kenzo tagenda kuwasa muntu amutegeera nga Rema lwansonga. Yabadde amanya ino omuntu we. Agenda munyonyiza bamyaka abamyeze emeka buli kaseera abeera kunyonyi nasanga we kintu kye kiri awo kimpe kyemulinze kisawuvuga kiri awo tewali akikutteko kugamba nga ina kifala kye kuba Rema simala Rema ayimba music na mana deka by the way todi musanga anyway Rema tamusanga mu kilabu tanya mwengeta ku bandongo mpozi nga kunyenda wakawe naye tali nze sina gye musanga Rema musanga ko nga zikola era ava mmotoka nga agenda kuyima nakudda mmotoka kuddayo kwegamba abantu abo nabo tebasangika kati n'olwekyo nti Kenzo agenda missing ebintu ebyo n'okufuna replacement ya Rema egenda kubanzi bungi kati bambi akataba mwegwanyiza katatabola abali mu myaka egyo Kenzo kyatamanya omuwala baba ali mu love katola banze bange nze sako olaba nalemendo n'okugenda mugundi muyuna lwa mwami wange n'abaana bange doctor nengamba kuba nabadde ngenda kumala 2 weeks nenga ndaba 2 weeks giringa emyaka kulekawo olulenzi lwo Dokita nze ne bwensoma mu busuzi mu buliri mu atali bubanga obulwadde bubanga obulimu ebisaanyi figure doctor yamala yo figure bategera sikulimba ne wabera mu lwadde nga siza kunze njagala siza wali kunze oba musujja gunkwata naye gumukwate yes true love fiko kikozo kyo kumaintaining love yo ne doctor fete tumanyi tuliawo manyi kyenjagala manyi kyenjagala nayagala muntu owangaza doctor ya banange muwangate nayagala muntu mwamwino buzibu mwagala sente mwagala family mwagala mukwano gwe yani atavuga motoka ki bananga akola mulimu ki asulawa yazimba byebiki what is it wena kwagala muntu je asula waliyo laavu je yazimba family ye geno kumpalavu mpulira figa nayagala muntu
mukama nanyamba ne mutega naye n'antegeera kati twagale batayinaawo omanyi babafunye essente ate batwerabya ne batuleka munnange mulina obuzibu abantu abasinga bw'obanga oyagala omusajja bw'omiitinga ng'omusajja bw'oti the first time ng'abadde mulina mu meetings sooka mu bintu byonna byonna bye batwala oba gulidde ki oba munyweddewo ki oba mazzi oba temunyweddewo ne bakabanga ka orbit twala bwongo bwa musajja ayogedde bigambo ki ayina future oba talina ayina mu byayogedde bwayogeranga ebigambo 10 at least twalako ebigambo 7 bw'obitwala gende waka webake weka lowooza mu bigambo ebyo jjamu ebigambo 3 bikole sentence olabe bikuyisa oba tebikuyisaawo naye abamu basinga ampise ku saatoni oluusi mukwano gwe no yamumiitinzeewo naye n'akuyitirawo omusajja mumiitinze ku saatoni tamanyi oba yagenze ne godoni wa middle east obaani yakuse ku saatoni ali tuli kusana naye banga ngambi ngene agayi yankwanye angaye tugende kusana mu meeting okay wanje ebyo bya buli kati nze nawompita mu katanga kugendayo ngenda nendaba ongamba ki era ntula nempuliza byongambi nkitegeera figa bwemba mbibayinga ngambi bayinga utibayinze ngo bweba tebina interest mu bulamu bwange ntugamba neyanza onabiyeko nnyo munnange figa kakati kati mwabuzibu manyiga ije tuli mu kuyiga figa kakati omusajja nakamufuna ampise out for a date abasajja abasinga batumiitinga nga tebayinaamu na busente ate ne yalimbika nti alina ssente figa yemanja bukana n'omuntu ono talina kumpaayo transport osobola n'omuwa ggwe nze ate kwa meetinze oyina ze wamukoledde baziwa mutumire n'abadde agula ki obuzibu muyina kyemugambe temumanyi kyemwagala figa oyina ansa zirikirira kati nze omusajja naye mba mu meetinze ne musanga mu wooteri mpulira ne tulya emmere oba ne tunywawo kyayi nga talina ssente naye okusinza ku bigambo byabaŋŋambye nsobola osasula kyayi oyo ne ŋŋenda wanje figa yes ate ne muwa time nenza ne mumeetinga ne mujjamu kiki kyaŋŋamba kati mwe babuziba muyina nti omusajja omufunye muli mu kilabu akujja mu kilabu kuba aguza omwenge mungi nnyo wali tibajala byensanyufu mugenzi waka straight ewaka kuba osanza waliyo ssente olemedde waka otandise okwambala underwear ze oyambala saati ze jampa ze tova mu nnyumba weka ne planti zewo kakati oluvala ofunye na lubuto ogamba nfumbiddwa bagambye yakwagala ddi yakwagaza mwenge yakwagadde ddi olufika tulina obuzibu abaana abawala mbagamba bakyanoonya laavu era banoonya emikwano bw'oba owulira nga tonatuuka ku seto totagana tuula mwewumuze wali bw'oba owulira mulimu abantu sooka buuza mu mutima gwo ntuuse okufumbira nkoyo okwenjeera oba sinnaba ku bintu bibiri ondako kimu bw'owulira ng'okoyo okwenjeera genda tuula tereera kituufu bawulira ng'okyayagala okwenjera teweetantala basajja kuba numba mu maka gaabwe mulekeraawo ogenda mu maka g'abasajja ne mwambala engoye zaabwe ne mulemerayo otuse maka g'omusajja kuwasanze tv neva kulina kuli muvubuka muwulu alina ebitebe otandise okumenka wenna onyiga zi tv zimoto zinyiga oluba lukongo badde osanze omanye kudayininga olaba ensi yonna eri awo Fufiga kyavunanyizibwa gayo okunfuna olunaku bane producer sonyiwa omanyi munnanga abantu bakyatwagande tugenda kweranga kisigula nti omuntu wabanga akakulaba ndabye like lero it's our first meeting twerabye leero kikola amakulu ne kigwa ku olwo oba tulina kulindalinda nsanyuse eki oba osanyuse eki batugamba olwawa nnyo omuntu agenda oba obugumi eki kiki ekikuwoki ekyo kiki ekikuwoki ekigenda okuyulika figa mbw aba agenda atya ngera afuna atasobola yomwanguyiza ize kam shonga yangamba mbu omusakazi olwo yamufuna lwekyagwa era yafumba emyaka 10 n'egyo mundowoozayo abantu abamu batunyumisa emboozi okulimi oba tutomera jasimikisa no nti figa ebyo bikikoledde bwe kitakoledde naye nga tulina mikwano gyaffe gituwabya nga akunyumya emboozi osanyuke esaawa eyo gye munimu kituufu omanyi kati nga nze nkuba nnyo oluwaali osobola okusanga ndi mu luwaali kyovala abantu amu balimu okuntegeera naye nze wensanga embeera gye mba nsanze oba tuli mu katanga oba ku myalo oba ludda omaidi tutambula nnyo oba tuli ku bizinga embeera yo gye ntandikiramu kyova nze ndi wakabi nnyo olwansonga ki oba ndi mukozi olwansonga ki bwe ngenda ku bizinga nfaananga abantu babizinga bwe njije kampala faananga bekampala bwe ngenda mu kyalo mbanga abantu bekampala kutte ku mikwata osimba kasoli simba bijanjalo sidda okwemamaaza
nze sisobola so akumenka nkitegeera figa nalemwa okumenka kakati tulina abantu mikwano gyaffe ng'anyumya emboozi akusanyuse abantu abasinga manyi tubalinze ebbanga kifu figa dada gayitu eri mulaavu omuntu ali mulaavu n'omuntu akwagata kupapira bw'atyo abajjula kiki ekyo kyataasaaniise takupapidde omuntu akupapira abajjula kiki kyataasaaniise amanyi kiki kyajjula aba ayangu yaki ddala nga neeta ddala kiki omuntu akwagala alinda akuwa naye akuwa time okweteekateeka nkitegeera ne weesootinga kyova abasajja baganda bajjanga okwawogereza abasajja najjana ng'ajja omwezi ogusooka najja nagamba abeeyo muba tulabiranga naddayo najja emyezi 7 tubadde tusaba n'omubuuza abasaba muli bameka naye ng'ali omu yasaba nange nno tubadde tusaba naddayo kyobulabaffe bafumba nnyo babeeranga mu maka ago ne bafumba nnyo lwensomanyi basajja bennaku zo kimu bibiri abaayagalirawo bintu oyagala kiki kyewanteresa omubuuze yakuteresa ki ekyo kyajagala kyasaba sipiidi bane waliwo ebintu ebitali byangu ekintu kyokwewaayo kuba kugaba bulamu kutunda mwoyo kiki kyonsaba ekyo kyonfiirako ku ssaawa eyo muwakandaba omanyi emyaka gye nnina omanyi ebizibu bye nnina yo omanyi ebirwadde bye nnina tonatwalako na muddwali nina ebimbe byange 1000 gontuusa oyagala kunzijula essaawa eyo ojjula ki ddala kyontereseza era omuntu awaga tasobola kubugumirako bw'atyo tasobola kukyamukaato tiwuno bamulesema manya figa nga tumaliriza obugambo obusembayo bwompeera Rema Kenzo ddala bakole kiki ekiba kigenda mu maaso ate n'obugambo obusembayo bwowa abantu abawukana nga ate balina abaana obugambo obusembayo bwempa abantu abawukana nga balina abaana mbagamba baganda bange nti ebintu bisinga tulina ebintu byetukola nga birugenda kubonyabonya abaana baffe n'okubalumya nkitegeera ebiseera ebisinga omuntu waba eyakakulaba kuba akusuubiza bingi akusuubiza ensi n'eggulu n'akusuubiza ebintu ebyenjawulo n'akusuubiza obulamu obw'enjawulo naye ate ebiseera ebimu nti oluusi bw'otambulako naye ebintu byebusuubira abantu abasinga ebintu byebbasuubira mu bantu si byasisinkana mu bantu naye tuyigenga okwebuulirira mu mitima n'ekintu ekirala nsaba nnyo baganda bange basinga beekwase Katonda beekwase Bayibuli beekwase Katonda nti singa Kenzo badde asaala nnyo era asaala nnyo akoze si gye zisinga azikoze naye Rema badde sitala nnyo mulaba miziki tubawa tusalira awaka naye ate eri tubeerayo okubuulirirwa okwenjawulo wabeerayo okubuulirira okwenjawulo osisinkana ebintu bingi nze neebaza nnyo Katonda eyandokola in fact nze singa saali mulokole nandibadde musiraamu kuba neebaza nnyo basheka muzaata batata bange mba miitinga mbasisinkana twogera ku bintu bingi balina ebigambo ebirungi ebizzaamu amaanyi n'okuba obutasirikira bizibu bituluma n'ebyamu Rema asirikidde nnyo ebintu bino ng'ate byabibuulira si mikwano gye so ng'ate singa ebintu abadde abibuulira abantu ba mu kyaki bantu ba mizikiti bantu baaki wandibaddewo okugatta okwenjawulo osanga buli muntu yandibadde ayiga munne bandisenga Kenzo wa Sheikh ne bayita Rema ne babeerawo embeera endala naye ate Kenzo Rema abadde abibuulira bano bamaswabba naba banoonya bano bannamulundu naba beenoonyeza ekyokulya ene nolwekyo nti nkubiriza abakyala abasinga embeera yonna ebezito egiropa eri Katonda giropa eri Katonda mwekwase nnyo abantu abali mu makyaki nga niwankubadde nabo abalimu bano balina ebizibu byabwe naye ate bo balinako ku njawulo nti omiitinga abantu abawummuza emitima gyabwe oba bapasitors abo naye bapasitors betumiitingamu balina ebizibu byabwe naye ate era wabeerawo enjawulo okusinga ku mikwano gyaffe tulina emikwano naye emikwano gyaffe gyonna si mikwano gyaffe tulina emikwano naye ng'emikwano gye tulina giriwo guliwo kati waliwo omuntu alaba Kenzo ne Rema nga mikwano gwabwe naye ng'alina kyafiirwa Rema baagala omukwana bamuwa airtime 10 tavaamu kyavaamu yeesibye ku Kenzo nga gwe fala naawe oli wano tofaayo salawo olaba aloba obudde bukuyitako nga ye byamugamba be bannamulonda bumudulo bakaliyo kigaala kugamba ebintu ebyo bitumazeeko nnyo emirembe mu maka kyovala nze sigattika mmando na mugugu sigatta laavu na mukwano gwange bba wange nze wuwe
ebyange mbyemalira ekinsuseko nsaba Katonda ne mwegaya nensiiba nenegayira embeera ebezze omuyaga namukama n'agutwala nolwekyo Rema sijja musalira musango ne Kenzo simusalira musango Rema sijja mwogerako nti nditi mu Kenzo njagala nnyo Kenzo kuba ye wange era Rema namulabirako Kenzo naye Kenzo yagayalira Rema amazima geetagisa yagayalira Rema teyamanya kintu kyalina tikyali kibadde kya muwendo kibadde kya mugaso nnyo gyali naye tosaliranga muntu musango Rema katumuleka agezeeko tomanya nti oba naakomawo bwesawa yaleero kati Rema ali mu kuzitoowerebwa obwongo bwe n'obulamu bwe kati buli mu kuzitoowerera kati nibalabula biposti ya Kenzo nze mmanyi bulungi nze nganza bamanyi mmanyi bulungi era kyeyonjogera nkikakasa nti Rema tagenze nakwagala asindikiriza omutima gwe gufune bwe guwummulirako just Rema tasobola kukyawa Kenzo. First of all abaana bano balina ebintu bye bayitamu ng'ebyo bebeebuulira n'okwagala kwabwe kwalimu okwebuulira nze sina mama sina taata sina gundi sina balina embeera nti oli yafuuka maama onafuka balina ebintu byabwe mujja bimanya mpola naye fe tujja tunabyogera mujja gatwogera nnyo naye balina ebintu buli omu kyatasobola kwerabira ku munne era akyogedde Kenzo mu message waliwo ebintu nga bulungi Rema tasobola nakola interview netasobola n'omunoonyo otya naye Rema alina ebintu atasobola kwerabira ku Kenzo alina ebintu atasobola kwerabira ku Rema kati ate balina n'omwana that's a big problem balina omwana waba superstar omwana tayinza kuvaawo tasobola naye ate balina ebintu ebitasobola kubaawukanako ebiteekawo embeera etabaawukanya bayolodde weebali webiri era Kenzo akikaye tebagenda kwawukana okuleka nga Allah abajjuludde okubeera nga tabajja kale n'olwekyo Rema musabira mirembe na mikisa n'okumanya bwe bakwata omusajja osanga kyatakola ku Kenzo nsaba kikolebwa mwami Sebunya nja baagaliza obufumbo bw'emirembe n'essanyu bonoba mpisa nja kujja bonoba tompisa sijja kujja nditi mu Kenzo nja sigala nga mpagira my boy era nja musabira aguma omutima mukatomanya mukama ayimu omukyalo mulala nesisuubira funa replacement ya Rema nganze amanyi Kenzo ne Rema replacement omanyi omusajja wa Safari muzibu amenya naddala abawala abakyali abatonga bwe balema yaba ayagala kumubugumya mpewe ya nyonyi buli kaseera enyonyi ate n'ebirowoozo ne biba bingi gyalaza osanga ayinayo olwakita naffe olaba naffe abakadde tubeerawo n'ogamba leero olwakitibange bwe bityo anyway njja basabira mikisa saa zino siza kusalira muntu musango baganda bange bali ku social media bavuma Rema bavuma Kenzo essaawa no siya kusalira muntu n'omu musango muba tomanya nteekateeka za Katonda aba yasinga okumanya ffe tuli bantu buntu tosaliranga muntu musango oleme kusalirwa tubasabire buli omu gy'ali afune ate essanyu tomanya Kenzo asobola okuba nga akoze post naye nga musanyufu gy'ali agamba mponya ekibambulira tomanya Rema ayinza okuba nga agenda naga kanoonye ku mirembe ate awalala egisingako wendi omanyi ebintu bya social media birimba ate ne betukola birimba emitima gyaffe ku mutima olowooza kyana ekyowanise kirala kyoyogera wano tomanyiza kyenjogera wano kyana ekyendowooza kirala n'olwekyo nti osobola okukola posti ng'eyoga kirala nga n'omutima gugulaga kirala kale n'olwekyo nti saaga tusalire muntu musango kubanga ku ffena tewali yabagatta kati njawo otumire dokita yekka omwami wange dokita mwagala nnyo dokita mutumire bebe dokita wange mwagala ne byatamanyi kale bannange mwagala nze mwagala ebyensuso njaga nnyo mama wange mama Fiina awe bulenga nkwagala nnyo mama Afusa mbaga nnyo njaga nnyo mikwano gyange mwena bakyali bange bita peni sinza kwerabira nkyalwa JB omubwati bannaye mwagala byensuso ne JB mwagala nnyo kyalwi wange sipapa entertainment nkwagala nnyo sinza kwerabira Kyagulanyi Center mo my president era mbagamba nti bannange twebereremu teberabira okulonda honorable Kyagulanyi Center mo teberabira okulonda Jennifer Frofi Government MP Kampala District teberabira okulonda honorable Nsereko Muhammad Kampala Central teberabira nga Alan Sawanya n'omundi gw'okulonda busobozi twagala kulonda busobozi eggwanga ffe situlire ku busobozi
nga tuli bumu twetaaga obumukirizagana twetaaga obumu nzingamba ne bayimbi bannange twongere okubeera bumu twongere okwagalana twewale nnyo entalo twewale nnyo obukyayi n'obujja mu mawanga ne madiini ffena tusinza katonda y'omu Allah ye nabi Muhammadi yani ye katonda ye God yani bonna omusinza katonda ali omu yatonda eggulu n'ensi kkiriza obagana buli muntu yeetaaga munne omusamiza omulokole n'omuki buli muntu yeetaaga munne n'olwekyo mbagamba twongere okwagalana twongere okubeera bumu tusobole okuzimba eggwanga eryagaza tulekerawo okuwanagana mawanga ne madiini omunyankono omukiga omuntu ffenna tuli omuntu omukuba n'omusayi gwe tulina gonna gwarwe ate buli muntu amugasa kumuna tumanyi muntu agenda kukolera paasi kukutuusaawa n'olwekyo mbagamba twongere okweyagala twongere okwagala ensi yaffe tukole nnyo ebintu ebizimba ensi yaffe okusinga okukola ebintu ebitola ku nsi yaffe tulekerawo okwerabamu nti ono bebekulu w'NRM ate gundi wa DP ate ffenna tuli bannayuganda era mbakubira omulango ogenda okwogera mama Kabina Kasalo ne kusaasira Tears of Women ffenna tugenda kubeera ku Sena Hotel I think Serena tugenda tumwagire ebintu bino bikosa baganda baffe nga Mike mwamulabye wadde aba NRM tebamwagidde fabepa tugenda tumwagire kubanga bwafiirwa bwasigala mu mabanja munnayuganda munno asigala mu bulumi ne babeera nga mumanya n'olwekyo mbakoowola ogenda okwogera Kasano kusaasisa nze mu kubagenda osooka ku tebo ey'emiliyoni 3 ne Dokita mujja tusangayo wali of course twaguze nadda mujja kwamu nga mutusanga twawagidde ddaffe mbasaba twewagire nnyo mwagire nnyo ebintu ebiri mu ggwanga lyaffe tuteeke ssente mu nsi yaffe okusinga okuwagira abayimbi abaki abajja ne bazikuŋŋwanya ne bazitwala n'okuwagira ebintu n'okulaga ekintu nti ekyo Uganda product n'ogamba Uganda saagala kya Uganda nolete ekyekenya n'okigulira nga ate okigulira mu ssente mpitirivu okigulira n'omusanyu mubayi Uganda bidi Uganda mwagala ebintu by'omu Uganda mugula ebintu by'omu Uganda mpozi sinza kwerabira mukwano gwaffe Frank Gasumba olunaku lwaleero mukama ajudde taata waffe Allah tusaba mukama akugumye era tusaba mukama amwe ekyuma eky'emmembe amusonyiwe byamusobako tetunaba kutegeera okuzika kuli luddawa omugenzi agenda kubeera luddawa singa